Okay. Which has been killed. So it sounds louder in Uganda. Easier. Mukawefe w'okusonda ensimbi ezinaagula ekyuma ekijanjaba ekirwadde kya kookolo mu ddwaliro Nsambya, Kkampuni ya Gold Betting edduukiridde banna rotary n'ensimbi za Uganda obukadde 5. Bw'abadde akwasa banna rotary cheeke y'obukadde 5, akulira abakozi mu Kkampuni ya Gold Betting Aisha Matovu alaze obwetaavu obuli mu kulwanisa ekirwadde kya kookolo mu Bannayuganda, era bw'atyo n'ategeeza nti buli muntu yenna akwatibwako mu kaweefube ono. Ekituwadde okwagala okuba nga twetaba mu kudduka kuno mu misinde gino egya cancer run kwe kwagala okulaba nti tujjawo obulwadde bwa kansa. Obulwadde bwa kansa bubi butta, naye ate singa tuba tulina ebituyambako okubujja mu society yaffe, tunaabifuna tutya? Nga tuyita mu kuwaayo okutonotono, buli alina kyalina n'awaayo, ne tugula ebyuma ebyetaagisa okujjanjaba abalwadde, ne tuzimba ku malwaliro, ne tusobola okulaba nti abantu bw'aba bufunye babulabye mangu busobola okuvaawo, omuntu n'abeera ng'asigala nga mulamu. Kuvaayo ne wagira emisinde gya Rotary Cancer Run ogw'emirundi ogwokutaano mu mwaka guno. Twebaza bonna abavuddeyo okuwagira enkola eno. Banna rotary bategeseewo emisinde ng'ennaku z'omwezi 28 mu kisaawe Kololo okwongera okusonda ensimbi ezisoba mu buwumbi 13, era nga Ssaabasajja Kabaka wa Buganda Ronald Mwenda Mutebi II asiimye n'asindika Omulangira David Wasajja okubaawo ng'omuddusi omukulu. Ate bwe mumanyi mmwe gino emisinde gyawagibwa Ssaabasajja Kabaka, era n'atuweereza Omulangira David Wasajja okuwubira abaddusi akatambaala. So kino kintu kyammwe, mujje tudduke, mujje muwagire emisinde, mujje tugule ekyuma kya kookolo. Ku Kingdom TV amalindiro g'ebyemizannyo, nze Brian Katende. This is Kingdom TV.